Ebya First Lady Janet Museveni tebinaggwa. Ebyokuba nti no bagamba nti ono yafa nabyo bikyagendera ddala mu maaso. Akatambi kaka. Janet Museveni is dead. Janet Museveni is dead. I just love saying that because it shows the mortality of this dictator and his wife. They're close to death, whether she's actually dead or not. She is mentally dead. This regime is dead. And I don't understand, Mike, why you're so bothered about this statement of mine. I would say be bothered about your loved ones that they killed. Because you've told me personally that you lost loved ones. And by the way, did you get a post-mortem report for that? Sometimes I wonder, when was the last time you were in Uganda? Because sometimes you seem a little bit disconnected from the situation on the ground. A piece of paper like a post-mortem, you can just get it on any street corner in Uganda. A piece of paper doesn't mean anything. This is a lying regime that can create any kind of documentation just like that. Honorable Balamuwuna avudde mu mbeera n'abeera ng'ate asaba omwami ono okuba nti n'alekeraawo okuyita Janet Museveni ng'amukazaako ekya late Janet Museveni mbu kubanga ono akyali mulamu. Ono nno naye bw'ati bw'amwanukudde. I want you to apologize for calling our mother Janet. She's Mama Janet. She's the mother of the nation. Mm-hmm. The late Janet even promised to come with repair payments, which of course never came for that family. And that was just an innocent baby being killed by the evil Museveni regime. Who's the late Janet? Who's late Janet? Janet, that I think has died. Why wasn't she at the swearing in? Why wasn't she at the swearing in? Janet Museveni. Yes, we think she's dead. Don't call our mother of nation. She's not a mother. She's very evil. Under her, yeah, the whole education system of Uganda has failed. Why are all you guys sending your children abroad for education? No, it has failed. When you call me, I give you respect. I want you to apologize for calling our mother Janet. She's Mama Janet. She's the mother of the nation. Mm-hmm. You know, all these people, why haven't you given respect to Yasin Kavuma, who was killed by security forces? Why haven't you paid respect to all those that were killed in Kasese? Why haven't you paid respect to Rita Nabukenya? Mbuzubede okuba nti no munnange yava mu mbeera n'abeera ng'ate alumba Shiba mbu kyandibanga kivudde ku kantu mbu kubanga Shiba naye yatandika okuba nti n'abaako content gwakola si byaffe bya Prima. Zubede bayafunye ennugu nga Shiba azze mu kantu. Omanyi abantu b'akantu tewali batanoomera abantu. Zubede asooka okuba nga yanooma Shiba azze mu kantu. Tabugimbuza wabula Zubede agambye asinga Shiba live okuyimba live. Personally siraba nko Shiba ngayimba live gundi Zubede ngayimba live simaba yali ayimbye nako. So such wadde nnyo budde maybe I'm so money minded banange me I'll be thinking of the next move. Kyebakoze Tamale Mirundi Junior Kikambwe. Omukyalo ono kyakoze Tamale Mirundi Junior. Tetwagala kubeera nga tukulisaawo katubeere nga atumukuwa. Nalabyeko ono Tamale Mirundi ono Junior oyo mulekwa oyo nsi yaleeta oyo bwe baaboola ne taatawo yafanga amugobye mu kika ng'ali ku Susan ng'oli mu kumanyira. Simanyi oyo mukazi oyo ekikazi kibbi simanyi kyali kyayeteeka mu lisi y'amataba nze kushaba Junior weetereze Junior toddamu kundiirako nkoola Junior nja kukusanga wali mu kafe Javas wotera okubeera nga okwomberera ebikopo anti nezo okugula caayi oba onoonya bakugulira caayi gwali ku kafe Javas eyo parliamentary nja kuyiwa ebinnyo ebyo
Junior nja kuyiwa ebinnyo ebyo toddamu kummanyirira erinnya lyange ndizimbidde ebbanga era buli muntu amanyi nga maama Owino alwanira omuntu wa wansi. Owino abantu bennatta beebaliwa era abantu bennabba beebaliwa. Junior toddamu kundiirako obukoora. Junior saagala kuwa obudde kubanga omukazi muno tomuwa budde naye wayagadde nkwogereko nkuwa amasanyalaze kanga kuwe. Olw'okuba mwalemwa okukola bagenda bakutwala mu lands osiba wali kafe jabaazi ofeera bantu nja kubakolera abalina compensation bajja kubawa sente zammwe gwe mulandiza okolanga olina appointment. Junior toddamu kunsinikirako binnya. Junior nze njagala nkole wasooka nja kwesimba weesimbewa. Junior abantu abalala obayitira mu entry bw'onoyitira mu exit omusajja kyemba njogedde abakimanyi ayita mu exit mu kyo ky'okuyita mu entry. Wenna weeyerusiza owunya ensuka naana Susan owunya wajja n'osooka onneereegamu wenna nika ya bituli mu Junior yankulya bwekityo bwe kigenda kikwana obuvubuka n'ongamba okola mu State House ngenda okuba mu State House nga tebakumanyi. Wali otandise okunnemba ebyo by'ofeera abasuubuzi mbw'osimanya nze ndi muwala wa pulezidenti owaawa kisiraani gwe agenda blackmailing abantu. Gwe kennyini wali opangisizza loogi ku speaker apartment kati sobola sooka n'ongamba nkusange ku speaker apartment mbunzije ne kondomu noyogereze amazima. Nze sagala mukazi ate obeeraawo ng'oli abasajja ng'oli malaaya ate nga weekweka. Katishaba oli malaya, you a prostitute. I can't love you. I feel disgusted to love something like you. Nsenjekale gwe mukazi gwe. Inse tamale. Chajja kyankubira essimu ekyo ekikazi. Okuba yamukazi gwe oli guyayi. N'ongamba Junior abasuubuzi tubafere. Koza abasuubuzi tubafere. Ndi wano kafe japazi jangu nkoliiremu. Mutufere abasuubuzi. Nenzija nenkisanga kumbe kyagala kunneebakako kyatandika Junior ng'onyirira naye Junior bwe kinkwata ku nsigo wallahi ya Mungu ne bwonkwata ku nsigo mukazi gwe sobola yima nina okulaba ekikazi kyeyerusa kiwunya ensuka 7 Susan I can't love you. Lekerawo okwesiba ku bantu noonya omulimu okole. Golooza buli musajja mwangu nga bwolowooza ababoda bakuzinye mu kibuga waboda kyatakwebaseko wali mu Owino Susan ng'obba abantu osolooza obutali Prime Minister Nabbanja n'akukwata n'akusiba wawavayo wewatandikira ekikuluma tudde Susan gamba abantu nti toyina mulimu oli mubbi. Nze zijjaako siriimuwo n'enziku mbwekigamba mbukwatako tutuuka mu loogi n'ekikazi ekyo ne kyebamba bwe kiti gamba abantu ti nakusanga weebambye nze sisobola kulya toli levo yange you are jobless nze tudangamu kummanyiira embwa eno nakisanga kyebambye owunya bubi ebisigo okozesa byalayisa okweyerusa ne omanyidde abantu wano Susan bw'olimba abasuubuzi mu pulezidenti yakusindiseewa oba ng'ogenda nga hamu omanyi mwamanyira ku Paluseke toyina na mukwano olwala oyina na mmere enkya omuguma wabadde nga osiba wa sipiika uli omwambaza ngato osiimuula ngatozi oyoza ebikopo kusingi kati bamaze omukwata mukazi watu omuliirako okukoora n'omuliirako yenna kwegamba nze neebuuza enewe mu basajja sikubala era gwe sisobola kubala basajja naye nkusaba ekintu ekyo nze gw'oyita omufere musimanye banteeka gundi iso lyanzijamu nze kushabo manyi gweweeyita Pulani mulekwa gwe tomanyi ba Pulani mulekwa bw'ozanyisanga omukazi agoloka nayimirira ku mazima n'ayogera amazima from
from January up to December. Osobola okukikola. Kuba kumala gaweeweeta abakuwadde obusente. Junior obadde weewunzise tereera. Nze nja kukuyisaamu eggaali. Nja kukusanga awo w'oba okwomberera ebikopo. Nze kwomanyira nali nkuguliddeko ekyemisana. Awo okugundi awo vegetables. Y'okupalamenta. Mwenye mbadde saagala kulumba muntu person. Naye Junior neesonyiwa. Muba omanyira nzikyamu. Ojja kundaba kimwafi. Nze sikangibwa. Tokkirizibwa nakukangakanga. Yadde okuneewerera. Gwe Junior. Be batamika, be baweereza spoon feeding. Kubanga hama akulisa. Kati Junior bakubuuza okukola mulimu ki? Abantu bagamba ki? Mwekyo ekikazi tekirina mulimu, tekirina ki? Singa obadde musajja nandikuwasiza naye engeri gy'oli mukazi munnange sisobola kukuwasa era bwe nkolekedde awo genda okwomberera ebikopo wali nze awo bwe nkutadde. Zubeida naye munnange ali mu kwewera. Agambye nti ttiimu ya Shiba agyeneekoma okuba nti neemulumba nga naye alumba Shiba. Mbu ye talina wa ttiimu gw'agenda kuddamu, ajja kubeera nga alumba bulumbi Shiba. Kubanga mbu byatuma ttiimu eno okuba nti naate ekola etya evuma Zubeida. Bano abaana kati balaba n'abo abaana ba ttiimu ya Shiba. Eno ebintu baakabiraba. Kati sobola nze kusanga tosobola kungamba nti Cindy alina olunaku lwakaaba. Ye muntu gwe mmanyi alaba ebintu n'aseka. She's living a free life. Kati gwe tobeeranga awo olowooza nti omuyimbi tamanyi ttiimu ye kyekola. Gwe kasita olabanga ttiimu ye y'omuyimbi ekulumba totawaana na ttiimu. Gwe lumba muyimbi. Abo abaana bo basolida ba muyimbi. Gwe totawaana nabo. Balina ne WhatsApp groups ezimuwamu nga mwali. Mulimu baadimini abo muyimbi bayogera nabo. Kati gwe abo abaana totawaana nabo kuba bo baba baagala muyimbi waabwe. Twalira ddala omuyimbi. So kyagambye mutekiri abasajja beeru. Kati gwe osuubira omuntu Shiba gwalidde naawe gw'oba olya. Of course mulina kuba mu biti bya njawulo. Bw'oba olya fudge. Don't expect the queen mama to eat fudge. Era wakoze bulungi ne weewa side nti gwe toliiyo eyo kulwa ensonga tojjaayo. Kati gwotali mweyo abeera obaagazaaki. Oyagala kanga batabani baffe. Sigale eyo mu busoddooki obw'omukwano kitegedde era tolowooza nti it's a win. Omuntu gw'owalana. Owulira ng'omwewalaniridde kati gwe Zubbe anti Zubbe. Bawali kyogera bawuliramu ebyo ebijoobyo ebigoye by'oyambala. Omukyalo ono alina obusungu ku ssekajja wa Chosen Becky. Simanyi busungu gye buva naye munnange katubeere nga tukuwa akatambi k'ensonga ze abeere ng'ate azinnyonnyola. Abasajja mulina ensobi gye mukola nga muzadde abaana mu bakazi abalala. You tend to forget abakazi be mwazaalamu abaana. Kale abakazi omukazi tebyakola, it's understandable. Kubanga si buli muntu nti no gwogenda okwagala mugenda kufa mwenna. Okay? Naye mugenda ne muzaala abaana abo be muzadde mu bakazi abapya. Ne mufiisa abaana be mwazaala abakadde. Something which is so dangerous. Abaana bano bakula beekyawa. Okitegeera. Ndabye professor wa Becky. Bwe yazadde omwana n'apostinga mama w'abaana weebale onjagadde weebale n'agamba simanyi oba ndi kuwaaki naye ng'alina abaana abalala be yazaala mukazi omulala be yasumulira omukazi omulala omukazi ali eyakaaba omukazi by the way abakazi omusajja bw'akusuulira abaana n'obulamu bwo bukoma okitegeera oba tokyalina ky'osobola kwekolera okitegeera kubanga we mwandikwasaganyiza n'omusajja akulaze nti no akuleseewo n'abaana bo bakulekedde olina okulabirira abaana bo olina okuliisa abaana bo olina okubambaza omusajja agenze alabirira omukazi yajja n'abaana ekyo nno kyali kintuuseeko by the way muzeeyi waffe yali akikozeeko naye nkulaga
nti abaana bano be yaleka abaana bakyawa muzeeyi abaana ne bakyawa muzeeyi abaana ne bakyawa ne bekyawa bo bennyini omwana agamba taata wamwe yayagala nnyo mmwe teyatwagala muzeeyi yafa ne babika muzeeyi n'abeera ku kitanda ne tubonaabona naye ng'alina abaana kinywa yazaala abaana ekitone nnyo abaana mu 20 oba 30 naye nkulaga nga abaana 2 be bali ku muzeeyi bantu mu ebintu byemukola abaana bammwe bibi bikyamu basajja mmwe wazaala omwana talina wakwataganira na love story yo na baby mama we bamuzaala gwe ng'omuzadde bye bemugamba muzeesuula omwana muzeesuula omukazi ne musuuliramu n'abaana bantu mmwe mukyali mu kuzannya naye ogwo omusaayi gwo omwana akuwalana n'otuuka okulwala nga teweesobola kati esawo eno sente oziina emikwano olina abantu basobola okukubira essimu n'omugamba mpe 5 mpe 10 mpe akakadde mpe 2 n'aziteekako naye the time is coming when those people also cannot stand with you okitegeera nga nawe tobayamba oba tokyalina sente kuba sente ziggwawo bannange mu bulamu ensi ekyuka basajjamu mudda ku intaneti kuno n'owanika abaana n'otijjisa abaana be wazaala eri n'osuula ensi balaba katonda gyali abaana abo balaba enesaa bakwagala kubanga tebannayawula kibiina kirungi but the time is coming nga beetegeerera nga togenda bagamba mama wamwe yayogera bwaki nga togenda bibagamba abaana abo wojja okutegeera nti n'akawunga ki mmere mbagamba bantu mmwe musuula abaana be muzadde mu bakazi be musoose nabo it's understandable otogenda kufana muntu kitegeera tebyakola naye ekibasuuza abaana omusaayi gwo omwana ow'ekika kyo n'omulekera omusajja n'otijja n'abaana b'ozadde eno omukazi azze n'abaana n'otijja n'abaana abo abaana bano sikugambye nti nobo bawalane nabo baagale naye abaana b'omusajja gwo olina okubasoosowaza bwete tambudde badde mulabi mulungi alakukumira ku Newspark channel kankusobere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba